Uganda eyenkya. Yes, mukulu Grace Bukenya, ensonga endala ekyagenda mu maaso wakati mu kirwadde kya COVID-19, RDC w'Ejjinja Sakwa yavaayo gye buvuddeko n'akwatibwa ku misango egy'enjawulo egyekuusa ku manslaughter oba okuyambako okutta omuntu. Tutunuulire ensonga eyo in line with n'akakiiko ka Kano oba Lieutenant Kano Edith Nakalema. Nja kusooka okuwabulamu era n'okulabula Afande Edith Nakalema. Okola omulimu gwa ttendo nnyo, okola omulimu mulungi nnyo, naye waliwo obubinja obubeera waawo nga butunuulira ebintu ebyo President byateekawo ebirungi okubiteekamu omunnyo ne kaamulali. Weegendereze nnyo information zeeze zimu ezijja gy'oli. Abantu abamu balina ebigendererwa ebyokwagala okukutomeza ne bakadazi banno okukutomeza n'abakungu banno okukutomeza mu ngeri eryawe tategeerekekera ddala. Oluvannyuma ate badde bali batandike okusekerera. Weegendereze nnyo abantu abo. Ekintu ekyebusoga ekyo, nze ndi musajja muwagizi wa NRM. NRM njitwala okuba nti yandibadde nga maama ayina abaana, maama omuzadde. Nga maama omuzadde emirundi egisinga omwana we ne baba akoze ensobi ayina engeri gy'awumbawumba omulirwano omwana naye ng'omuntu omukulu okujja mu kintu ekyo. Naye ekintu kino mwali mu speed. Simanyi bulungi kubanga abantu mbagamba nti Afande Nakalema teyaliimu. Si yakirimu. Kyalimu omukulu omulala wa poliisi. Kyalimu MP omulala. Simanyi naye babanga yakirimu. Omukulu ono Sakwa musajja kaada nnyo, musajja mulungi nnyo, musajja atambulira ku nnyingo ezo ze tulina eza NRM, musajja awuliriza nnyo bakamaabe ate atya okuzza omusango. Sakwa gwe mmanyi. Kubanga nze Sakwa natandika okumumanya mabegako nnyo bamuzaala Mbaale eyo. Omwana oyo ne kitaawe musajja mukambwe nnyo ku kyalo nnyo, musajja mukwasi wa mpisa, mukwasi w'amateeka. Kakati omuntu gwe mmanyi bw'atyo tasobola kugenda kukka ku Munnayuganda kumukuba, kumubba. Sakwa tanywa mwenge. Ne mu bibbe yabba omwenge. N'amutta, n'amutulugunya n'ebiriga bwe bityo. Weero wayinza okuba nga waliwo omuntu omu mu ofisi ya Sakwa eyeeyisa obubi. Bannaffe mu Uganda muno bwe mubaamu omuntu omu n'amenya etteeka, atugeze Commander in Chief ye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Singa olwaleero Kano omu agenda n'alumba ebbaala emu n'akuba abantu amasasi, bano agenda kukwata Commander in Chief. Twebereremu. Tosobola kugamba nti waliwo omukozi wa RDC eyagenda waliwo kye bayita operation mistakes. Bw'obeera mu operations mulimu mistakes ezijja. Tekisoosawo kawuka tubiraba mu poliisi, tubiraba mu LDU, tubiraba buli wamu. Wabeerawo mu operation nga mu executing wabeerawo obuntu obuyitira. Kakati waliwo abavunaanyizibwa ku ekyo. Naye chairman wa security mu district oba mu division bw'abanga office oba officer w'omu ya misbehaving bamukwate kuba yali yakwatibwa dda. Abakola ebikolwa bino bali bakwatibwa dda. Naye kigenda ate netuka ku ssaawa ayina mu kimeeno na RDC ne mumukuba mu kkomera ne mumuweebula ne mumuswaza. Kakati ate abantu ba bulijjo ne bavaayo okulwanira. Olaba government gye bayita government yalumba kooti nenyenya kooti ne geti nezikulamu nezitwala. Eyo gye bayita government ye muntu wa bulijjo. Abasoga abo nze mbawe ekitiibwa
bantu emirundi egisinga tebatera kuva mu mbeera bwolaba ekintu ekijja omusoga mu mbeera omanya kintu kiri serious nolaba abasoga banyiiga ne balumba okulwanirira omugisu waliwo kyekitegeeza waliwo akabonero kinebbike kye bakola kyali kigwanidde ekyokulumba kooti ati kati nze nkugambye nti kyekyo bannabyabufuzi emirundi egisinga waliwo ekintu ekibagamba nti amaanyi gali muki mu bantu kakati abantu ekintu kyonna ekitabuka kooti kintu kitono nnyo abantu balumba bale tobiraba abantu balumba state house his excellence bwa misbehavinga abantu bagenda nakasero muzimu biraba abantu basobola okulumba balaxi tubirabye wano e Sudan abantu balumba balaxi ne bagwawo abantu basobola okulumba Ministry of Defense kati tulina kubeera balambulukufu mu bintu bye tukola kubanga abantu betukulembera abantu betufuga baba batuwa obubonero bamaakinga beba examiner kakati ekintu ekyo ekyejjinja ekyo kyali kibi nnyo era mbadde nsaba nnyo ensobi zino nga zikolebwa kyovudde olaba nti wano waliwo amateeka gali mu UPDF gafulumeko gagendeko n'ebweru senior officer Kano okukwatibwa nti bamukutte Kano bamukutte bombe mala okutegeezebwa netegeezebwa ne bajja nga bajjidde mu mitendera n'ekintu ky'okujja okuyolala DC omubaka wa gavumenti omubaka wa pulezidenti mu kitundu pulezidenti nemuteka mu gundi eri simanyi toba afande Nakalema yakirimu naye nawuliddeko ko nakozeko research ne baŋŋamba nti ayinza okuba abantu bano bateekamu erinnya lye n'ebiringa bye bitu naye yenna yali emabega w'ekintu ekyo taddamu kukola kintu bwekityo. By the way, bw'otunuulira omuntu bw'otunuulira obuyinza mugende empola ku bantu omuntu kubayita nti ye chairman wa security tuvuga nze nkutuludde lwaki Kano bwaba bakwata Kano bagezaako nnyo kuyita mu mitendera omanye ayina maanyi ki ayina busobozi ki ojja kusindika minibus omukwata omuseye ng'ayina coin namba abantu bajja kufiiraawo kati senga sako bamukwatira mu katale ku busungu bw'abantu abantu bandi bayendinga nga abantu abalala bafudde ezo zensonga zibalina okuyita obuyisa abakulu n'abakulu ne boogeraganya era omusango guli nagenda okuggwa ogwasakwa gunagenda okuggwa gwekitunuulire gunagenda okuggwa ogasakwa ogwo nga sakwa talina musango naye mumaze obudde mumutyobodde mumuweebudde n'ebiringa bibitu ate twewebula ffekka subire nti eryo bamafia emabega oba its beyond kituufu bamafia bo mwebali mu issue ya sakwa bamafia mwebali kubanga sakwa bw'otuuka ejjinja ye muntu ali ennyo ku ground ye muntu alwaniridde omuntu wa wansi baradisi balinga bana bamwine Fred sakwa Kalebu tukaikirizi oba ali side ali mu Masaka omwo bwe mutyo omwo waliwo n'omulala mwerabidde Matovu mamita Matovu simanyi bulungi waali oyo aradisi oyo ne bafuddeyo nnyo ku muntu waki omuntu wa wansi kati ojja genda otuuka ku muntu oyo ngoluzo ogenda kukwata ye omunzike ng'omusse omunzike ng'osse n'abantu abalala ebintu biyise sakwaye muntu w'okuyita bane mukubidde simu namugamba nti omanyi nti ye jangu ng'abakungu abalala wabakoze twabana babba bagamba nti babba emmere nenakyo ogenda okukyetegereza nenyono egamba nze nsaba kimu abantu ba mafia temukozesa bukiiko obwamwoyo gwa ggwanga ng'akafande Nakalema okutuukiriza ebigendererwa byammwe kuba bamafia bali organized nnyo basobola otwala fayiro zaabwe nga ziri organized afande agenda okukimanya ng'ate ekintu kikoze ekino nga kiyiseeko kubanga bw'owulira n'engeri bannamawulire engeri gye muteekamu ekintu kino mbu baamukwata ku nsonga nti waliwo ebitaatambula bulungi ng'ageza kutuukiriza ebiragiro bya his excellence okakkana akaseera kabadde kadduka nnyo kintu kibadde kipya abasawo tebakitegeera abasirikale tebakitegeera abantu tubadde mu kaseera kazibu nnyo bwaba nga aliwo ensobi ezaakolebwa abavunaanyizibwa abo bennyininyini babakwate naye tulemera ate kugenda kugamba nti bwekiba nga kigudde mu ofisi oyo kubanga tumugjeyo ye mwennyininyini abakola akyansalingira omanye emisango gya kulimino bwe bagiwoza it's about beyond reasonable doubt naye sako onaamuleeta ku siini
n'omulaga nga yapakira amacupa soko kitunulemu naawe sakwa onamuleta ku siini n'omulaga nga amakotte bw'ati amucunya amutuga bawuli abantu bona aboogera bagamba nti abasirikale basakwa bayita wano abasirikale basooka bayita wano n'omuntu eyafa ate n'oluvannyuma yalabikako ng'ayogera nga lipootinga biki ebyamutuuseeko kyajja bubi era mukama katonda mumuze mirembe naye ate tuleme tukoleramu ate ensobi ndala kubanga ensobi emu tegolola ate ensobi ndala. Yes, okutunuulira akakiiko ka Anti-Corruption Unit akakulirwa omukyala munnamagye Lieutenant Colonel Edith Nakalema, engeri gye ka performance olaba ka performance to the expectations oba waliwo ebibulamu? Akakiiko ako kakoze bulungi nnyo. She's a young active and vocal lady. Akoze bulungi nnyo kubanga talina watatuuka, talina gwatatuukako wabula waliwo ekibulamu. Waliwo ekibulamu kakiiko ke yeetaagamu nnyo ba legal advisors ne ba investigators abalungi, independent investigators ne ba legal advisors. Olw'ensonga setwagala kuba bamafia batandise okagala okasuula, batandise okwagala okasuula mu bugenderevu nga batekawo bapangawo zifayiro baframingawo cases ku bantu, ekintu ekijja okuba ekibi ennyo kuba ye kati jjukira bw'afuna information emirundi egisinga ayina okubesinga ate ne ku intelligence kubanga information is not intelligence. Information intelligence is the process to what? Information. Kati emirundi egimu bamafia baleeta ebirowoozo byabwe bafayiro zaabwe bazimba emisango gyabwe nga bagizimbidde ku information. Information is eŋŋambo mbu nti naye tofaayo mukwatiraawo omusindikeyo yennyonnyoleko mukwatire ku mbu ku nti omusindikeyo eri yennyonnyoleko. Mugenda kwonoona ssente za gavumenti, mugenda kwonoona amannya g'abantu, mugenda kugamba abaana ngabo basakwa olaba basakwa mwana muto nnyo naye kati omukozi ekintu ekyo anaddamu okuweereza nga babadde akuweereza ne bana banaddamu okuweereza ajja kuba yeeraliikirira ng'agamba nti mu mazzi g'empugiramu ate mulimu ziggoonya, mpugira mu mazzi omuli ziggoonya, ajja kuba muweeraliikirivu nnyo. Kale akakiiko kabadde kakoze omulimu gwako kubanga tekayina we katatuuka, tekayina munene gwe katya, naye kabulamu ebintu ebyo bibiri: ba legal advisor abalungi ennyo abaludde nnyo misango gino gya criminal, okuteekawo embeera y'aba investigators abo abatali information yezze ne bagiyingiramu. Baloya bano ne balaba nti omusango guno tuyitawo, tugenda kukwata Bukenyuyo naye tumutuusa mu kkooti, obujulizi butumala, so si kukwata Bukenya ne mumuteeka mu kkooti ne mudduka. Emyaka negitawo 3 ne bagamba Bukenya agenda eka. Kakati gwe oba tewakola kimala kuba tufunye omukisa first of all nti mukyala kizibu nnyo kubribinga abakyala abo. Ekyokubiri musirikale va mu bano bajingirire naye Kamiiri. Ekyokusatu ayina amaanyi, ayina obuyinza. Kakati akakisa kano bamafia bajja mangu nnyo ne beekwata ki. Nja kuddamu kemabega nja kusinzira wano mu Uganda bukyanga ebeerangawo teriyo muntu yali asinze kuteekateeka Uganda Police nga musajja Kayihura. Teri muntu yali akyasinze kuteekateeka okutegeka sisitimu ya police nga musajja Kayihura. Yagiteekateeka natuuka ku level ey'okugiteeka mu mayumba g'abantu naye omanya ekyamusuula. Bamala okuteekateeka bwatyo buli kimu nekira nti obuyinza abulina. Bamafia ne bayingirawo ne bayita information, so si intelligence mawanga information, ne bamupakusa n'aliactingira ku information okakkana bye byavaako ebintu ebyagendanga
omusango guno ate nga gutambudde bubi ate ani yagulimu nga mwenyini general yagulimu omusango nene nenga ye musajja genda okinoonyezeko mu ba IGP ba Uganda bukyanga ebeerangawo ye musajja akyasinze era akyasoose okuteekateeka kye bayita Uganda Police ku buli mutendera okuteekateeka neerabira okukwasa empisa oba okulaba nga empisa ziba nuŋŋamu byanjawulo anti kyegambye nti byanjawulo nze kugambye kuteekateeka nti yateekateeka police paka ku level eyobo neighborhood watch olwo police ebeyingidde mu maka g'omuki g'omuntu idea yali ennungi ennyo naye bamafia bamulumba ne bateekawo embeera ne batondawo embeera okakkana n'agwa mu butego bw'abamafia n'abuyingira ne bumuyingira okakkana ne yeeyambula ku State Square n'asigala bwerere nga alowooza nti ali mu ngoye naye nga amatamula abalaga nti kiki kino bika olumu tetunenya nnyo bamafia ng'ensonga ya sakwa nti olumu abamu basussa obuyinza bwabwe according to their like jurisdiction ne basussaawo ne batuuka n'abatandika bamafia bano bamirundi ebiri bayinza okukozesa nga bakwekengera nti oyinza okubawa obulabe gye bali bayinza okukozesa nga bakuwagira nti ojja bakkakanyiza abo ababalemesa okitegedde bakuyingiramu olumu nga bakwekengedde nti oyinza okubalemesa ne bakutega obulipo paka lwokolaki lwobugwamu paka lwotulya ddala paka kuki paka wansi kati olwaleero be bantu abo abalungi teriyo nze nkubulya amazima va nkubira ebyaliwo wakati wange ne Geno naye teriyo kadda akyasinze kwagala Uganda eno nga Kayihura taliyo at heart naye ebintu byajja ne bagamba ono ye mwana okukakkana ebyo bimusobako akati kyekyo kyeŋŋamba nti afande waffe akakiikako kalungi nnyo tetuyinaako oliko ku merit si ti bintu kyoba bino bipangirire gwosaanidde naye weegendereze nnyo abantu abaleeta amawulire abantu abaleeta emisango abantu kubanga gigenda okutuuka ebbali bwete abantu kyabalina okukwatibwa sinti bonabona omusango DPC wewandege yoyo omusirikale wakapost yakoze bwati ate DPC akwatibwe nedda kubanga tujja kutuuka mu maaso eyo DPC bamute nga talina musango naye ng'eyatta wuuyo waali nabamulaba ku sini webali nabagenda omwaka obujulizi webali ogwo gwe musango ogujja okwongera okuzimba kaliya ya commission eyo yakakiiko ako egamba ne kabeera nga abantu bajja kukenyumirizaamu nnyo naye nga nkasiima kavuddeyo ku lw'abanaku kavuddeyo ku lw'abagagga tekalina gwe katya bubeera munaku kakwata bubeera mugagga kakwata tekalina okube katatuuka tekalina booda Uganda Yencha.